munaffe omulabi waffe wa Kyaggwe TV tukwebaza okuba nga okyatulaba n'okutugoberera wonna w'osinzira okuba nga ekyo kikola. Twongera okujjukiza nti kwe tuli ku online teekamu Kyaggwe TV, likinga, sharinga, subscribinga obeere ng'ensonga ozigoberera. Program Nze Nga Bwe Ndaba, nze Richard Ssentaayi muzzukulu w'Eryasafu. Nsibuka Nakasongola, mwami John Ssemakula omusomesa ku Uganda Christian University waali, ate ne munnabyabufuzi mutunuulizi wa nsonga mukyala Sarah Nakintu munnakibiina ekya Alliance for National Transformation naye ensonga azigoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abatugoberera. Njagala okubuuzaako former vice chairperson Mukono district mwami Stephen Mufuwa, webale nnyo okubanga ensonga ozigoberera. Njagala okubuuza ku current chairperson mwami Bakaluba Mukasa Peter, webale nnyo naawe webalire ddala ensonga okubanga ozigoberera. Twali tulina tuwayamu awo mu mbeera ey'okusaagira nga tugamba ekyatuuse ku mpuuga ekirabu tenaga mpuuga yajja wano n'agaba njokye naye kimulidde, naye ensonga weziri webale nnyo okubanga oziraba. Mukyala Betty Hope Nakasi speaker Mukono district, nawe webale nnyo okubanga ensonga ozigoberera. Twagala kwefumiitiriza ku kusalawo kwa kkooti enkulu e Mukono kwe yakoze sabbiiti eno ku nsonga y'olukiiko olugaba emirimu olwa district service commission. Kkooti eno omulamuzi David Matovu yasazeewo nti omukyala Stella Kyondo mwami Bakaluba Peter ssentebe wa district eno yali agamba nti tasaanidde kubeera ng'atuula ku komiti eno ey'abantu abataano olw'ensonga ye grounds ze yawa nti omukyala ono yabeera ssentebe w'olukiiko luno nti yakulembeza nnyo obulyake nti mu ngabo ey'emirimu, naye kkooti byonna bino yabiganye negamba nti omukyala abeere nga atuula ku lukiiko. Era olukiiko luno kkooti yalagidde nti lubeere nga mbagira lutandika okuba nga lukola, era bamemba baalwo babeere nga balayizibwa. Lugenda kukulemberwamu ssentebe waalwo engineer Dr. Godfrey Kisuule yagenda okubeera ssentebe w'olukiiko olwo n'abalala bataano. Mukyala Nakintu abadde ambuuza abakyala kuliko bameka? Kuliko abakyala babiri, ndowooza era nammwe temuviiridde eyaawo. Awo wennyini we tuli. Kkooti yagambye nti district egenda kubanga eriira mukyala Kyondo. Kosti zonna azazze nga ayinkaringa. Twagala okwebuuza ekyasaliddwawo kitegeeza ki eri bannamukono 1 nga ekisanja kitambula kisigaddeko emyaka ndowooza ng'ebiri n'ekitundu. Ekyokubiri, kino kijjidde mu kiseera nga olukiiko lwa district bakansala baalwo abasoba mu 30 mu kutuula basalawo nti district ebeere ng'epangisa service commission okuva mu district ey'Ebwikwe emirimu gibeere nga gitambula. However, waliwo bakansala abaawakanya ensonga eno baali bana nga bakulembeddwamu kansala mwami Samuel Odongo, era nkakasa y'omu ku basanyufu ku lw'ebyo ebyasaliddwawo namulabyekaawo ng'akyakyanca. Twagala okwebuuza mwami John, 1 kino kitegeeza ki eri bannamukono? Munnamukono ayambale engatto oyo alina ebisaanyizo okubanga afuna omulimu. Ekyokubiri, kitegeeza ki eri oludda olubadde luwakanya omukyalo ono okubeera ku kakiiko kano? Ekirala, kitegeeza ki eri omukyalo ono okuwangula? Okay, ensonga nja kusookera ku nsonga eyasoose nti kitegeeza ki eri bannamukono. Abantu ffenna oba abaana ffenna oba abavubuka bwe tuba tusoma nga twagala okufuna emirimu, era ekifo ekimu kyetutunuulira kuba nti tujjamu emirimu ye district, era nga tulowooza nti ffenna tusobola okufuna emirimu ku zi districts ez'enjawulo. Naye nga bwe tuzze tulaba okuva emabega era emirimu egiri ku districts mitono, naye newankubadde nti ku mitono egyo ate mulimu emirimu egy'enkizo egyo egikozesebwa kugamba ne baba nti bwe balonda tugamba nze district engineer bwe kiba kyetaagisa tugambe nti obakola ku nguudo ng'asalawo nga yayamba okuteeka mu nkola district luguudo kiro yagala okulongoosa okulima oba okukola ki. Kitegeeza nti mu kifo ekyo district engineer bwe bataliiwo enguudo zonna eza district zijja kuba nti zikola ki, tugambe nti zitambula. Kale ne kiba nti district service commission yeetaagisa ne bweba nti omulimu eguwadde muntu omu oba babiri, ayinza okuba nti oyo gweronze wankizo nnyo eri ku nzirukanya y'emirimu mu district eyo, ekyo ne kituyamba. Naye ekyo nga nkyogedde tekitegeeza nti buli muntu alina okusuubira okufuna omulimu ku district. Newankubadde nga tulina obusobozi n'emirimu mitono nnyo egiri ku district. Oyinza okulaba nti mu myaka 5 ng'abantu abafuna emirimu ku district balinga abantu 50, naye ku nnamba y'abantu b'otabala muwendo. Naye n'abo ataano bafunye emirimu obulamu bwabwe bukyuka era ne bukyukira ddala.
nabo ne bayamba okukwata ku bantu bali abaloba abantu ababa nga bakoze eki nga baliya mu ngalo zaabwe ekyo tuyamba so eri munnamukono yenna ffenna tulina essanyu okuba kino kyakoze eki twakituuseeko era ne twebaza abantu sayidi zombi ezibadde mu lutalo luno sayidi eya disitulikiti ekulembera mwami Bakaluba ne sayidi ekulemberwa mukyala Sarah Kiyondo yatwala omusango mu kkooti lwa nsonga emu nti ku nkomerero ya byonna tulaba nti sayidi zombi zifunyeemu naye ng'ate asinza okufunamu ye munnamukono oyo agenda okuba nti awabadde ekinya abadde eddibu this service commission eno kkooti yayisiza egenda kukola ki abagala okufuna emirimu abagala okukola ki kati esaawa okuba nti ekyo enteekateeka ziteekebwa mu ki mu nkola abantu bafune emirimu newankubadde nga batono ate n'abawummuzibwa nabo bawummuzibwa kale kituyambe munnamukono akoze ki afunyeemu omuntu olala ayinza okugamba nti naye ate ssente zigenda okusasulirwa Sarah eyawangula omusango ekyo si kikulu nnyo kubanga mu mbeera eya demokrasiya wabeerawo kugenda mu kkooti era wabeerawo okufiirwa ssente kyova olabanga tugenda bw'omuntu aba wanguddwa mu kulonda agenda mu kkooti ssente ne zikola ki ne ziba nga ziyiika ekyo si kikulu ekikulu kwe kuba nti akakiiko kakola era kasobodde okukola ki kasobodde okulonda abantu ne bajjuza ebifo ebyo era munnamukono n'akola ki n'afuna omulimu ekirala kati okwekwasa kugenda kuggwawo eri abakulembeze b'emukono kiriza obaganda ne baddeyo abeekwasa nti tetukoze kubanga tewali kaki service commission ekyo tekigenda kubaawo myaka gino ebiri sigaddeyo n'ekitundu tugenda kulaba omuntu agenda kuba nti takoze obanga akoze ajjuza ebifo obanga takoze eki nga tabijjuza kati nno awo wetuli waaw webali nnyo webalire ddala tweyanza nnyo tweyanzige mukyala Sarah Nakintu bino bijjidde mu kiseera nga gavumenti ekaaba teyina nsimbi za kusasula abakozi era okulikulutinga kati kwandibanga kulimu obuzibu emyaka ng'ebiri tugeze n'ekitundu giyinza okuba nga gye gisigaddeyo service commission eno okukola ejaayo mwami Ssemakula abadde ayogera kwani afunyeemu nali njogerako n'omukulu omwo infact ndoza yali mwami mufuuwa okusinziira ku ye bwe yangamba nti olunaku lwe bamukakasizza ono mukyala Kiyondo ekisanja kye lwe kitandika kitegeeza nti bano abaliwo bayinza okugenda commission nesigala ng'ekyagenda mu maaso okusinziira ku kuwabulako naye kati kino kitegeeza ki eri munnamukono alindirira okufuna emirimu n'ebirala ebitambulira awo neyanze okusooka ngenda kusooka okuyozayoza bakansalazi abatulako olunaku babaze nga baneebuuzaako but where is the loophole ne mbagamba kyonna kiri eri mmwe mwe abatuula muki mu kansa that is one newankubadde ensonga zibadde ziri mu kkooti zinali sirabawo nnyo lwaki no service commission teyakkirizibwa initially muki mu ntandikwa allegations say ndoza ne kkooti ze yanalifayinze kubanga tewabaddewo ki proof okitegedde yali yakozesa bubi ki obuyinza okitegedde oyo mukyala but okusinziira nga yawangudde it seems tewabaddewo nnyo proof ekola ki ebeerawo second nawulira because she is NRM Badi bamwagala ku lukiiko because she is NRM. Nze kino nsiba nkigamba abantu. If someone has potential, regardless of the party, tusukeko kawo okitegedde. We have lagged behind. Luli ogande zinzo okubaamu evunya nti bagenda ku recruiting abanamukono. Naye luli sente wezaaliwo okitegedde nga nyingi era nga zisobola okukozesebwa was the opportunity vote. Okitegedde teyaliwo kituzaayo kuki kubakulembeze be mutuwa ababeera nga tebanaba kwekola ki kubeera farm grounded to take up these seats kubanga ensonga ebadde ntene nnyo naye tutwalidde emyaka kuva mu 2022 paka leero okitegedde tugenda mu myaka 3 kitulaga kibanange mutwe kubakulembeze abasobola okuyimirira nga besimbu ne baleeta ekikola ki ekiyamba mukono other than personal interests. Okitegedde that is 1. 2 era zana bakansala nga batudde ne banyenyamu ne bayisa nti buyike namanya kkooti egenda ku revisiting omusango eguyite mangu era eweki ensala yayo because court yasaze okitegedde service commission itandikirewo okukola okuva we basaze ekyo singa yakisalawo dda ne luli okitegedde netatulwisa kutuusawo wano kubanga kkooti yali ekimanyi bulungi tuteekwa kuba ne service commission nga yabannamukono buyikwe bagisala ku mukono how dare we go borrow okitegedde a service commission from buyikwe ekyo kyali really nga kikirizibwa obanga kituufu ekyokukola naye naye bakansonga enyenyezaamu nga isiza resolution okitegedde nti
tweyazika eri namanya bumanya naye ate wabaddewo abateekateeka okuddukira mu kkooti obiwakanya no namanya bumanya nedda majority yali ebasinze okitegedde bageze mu kkooti eyo already yali ki majority eyandibadde of course ensonga nga kiri kiremeddwa naye nga lwaki kiri tukiremwa one wetubaye ne service commission nga yaffe nze nange njagendayo nkola accountability njagenda nange mbabuuza ebibuuzo byange kitegedde bali kulutinza abaana banamukono singa bali tuborowinze buyikwe bandibadde bagamba oli naye ajja n'etteeka lye nange mbayambye 50% njagala nga bannabuyikwe 50% nga yaki ya mukono kitulekawa nga mukono abaana baffe basigala nga tebafunye eki tebafunye emirimu era kitulekawa sisobola kuvaano ne ngenda buyikwe nti ngenze kulondoola okitegedde be mwawadde beebo biki where do I get all those powers nebe babanga bannamukono banvunanyizibwako okitegedde nganze era nga bembadde ntambula ku nguudo ez'enjawulo zendaba mu areas zeninamu interest ku bintu ebikoleddwa ku sente za PDM tutambula okitegedde ne tulaba is it really kyeboogera kyekiri ku ground na buli kimu bwenaaba yaffe waneeno ebeera questionable by us fenna nga bati bannamukono lwaki okusalawo ku nsonga ez'omuzinzi ebiseera ebisinga kulwawo one kiva ku kwetegereza kubanga kati bwetunulira kino ekyakanyizibwako bakansala baali bakyogera ddala nti bwe kiba tukisoboka tupangisa service commission obulungi bwakyo bulabiddwa mu kiseera ekyo kyayisiriziddwa no si bwe kirabirwa lwaki tusalawo ku bintu oba lwaki ebintu birwawo okusalibwawo mwana abakulembeze ab'ekibogwe okitegedde atunuulira personal interest kubanga gundi simwagala kubanga baŋŋambye kyali kino eno oli omuntu yayina amanyanga ge yakola luli eri here says nga zibadde zikola ki zigamba allegation kubanga omusango kkooti yagobye nga gwe omukulembeze waba ali ku board okitegedde what measures are you putting there okulaba nti badde biri yali yabikola naye kati abantu bamulonze kubanga abantu be bamulonda ajje ku lukiiko olwo okitegedde then nga gwe omukulembeze tekawo measures ezigenda mu maintaining nga zikavaringa loopholes ezo z'okoze eki z'owulidde other than delaying services ez'abaki ez'abakulembeze by the way may give leadership talks kubakulembeze zabwerere and people are benefiting okitegedde lwakuba kati nukuyo we yayingira ndoze yalabanga it has it all okitegedde but tuwabula abantu in leadership how to do okitegedde to be pro people singa bakaluba yali pro people singa service commission yaliwo luli sente wezaaliwo singa abantu bafuna emirimu era singa egenda muki mu maaso tukigenda nkugambe kigenda tuyamba mu accountability that is one two local representation nti omwana waffe twagala bonna bawadde emirimu nga baaki nga bannamukono kijja tuyamba tutya emirimu bwe ginafuluma list ne bagamba bano bwe tuwadde ngendayoko ne nkubuuzaako ne ngamba yebaye kufuna kifo pozi ozaalibwawa okitegedde oviirawa those things kijja kutuyamba okumanya bawadde baana baffe oba si baana baffe okitegedde that is it ekirala kye tusobola okugamba nti we shall build talent and experience ey'abaana baffe baki bennyini abavuddewa mu mukono other than okutuwa bali abavaawa abava ebwikwe 3 no service commission egenda kubeera answerable to us service commission ezisinga zibeera n'emivuyo nti oli aleese akasente newankubadde talina merit ng'alina ssente yayitawo kuki yes naye ensonga prime minister agyemulugunyako nabbanja last year ngagamba nti okunoonyereza kwakoze service commissioners zirina obuzibu one emirimu bagiwa baŋŋanda zaabwe okusaba enguzi n'ebirala okitegedde okusaba enguzi n'ebirala ebifaanagana ng'ebyo naye olunaku lwaleero ndi musanyufu nti tulinako abakyala bameka babiri kati abakyala bano ate sibasuubira okubeera mu mivuyo egyo gigenda muki mu maaso tuli banakazadde b'eggwanga we must leave this country nga mukyala mu position yonna gy'alina mu bwesimbu mu bulambulukufu okitegedde nga tulina justice tulina integrity okitegedde so nze ndi musanyufu nti bagambye service commission entandika okola ki okola efficiency kankubuulire bwebanga yaffe waneeno nga tumanyi nti section gundi tekola bulungi ate nga baafuna ki tubeera tulina enkizo nnene nnyo ogani tubagamba naye ebintu tebitambula buki bulungi abagambye bandibadde eri mu kakiko kaabwe buyikwe okitegedde ogenda okubagamba bagamba mwasalawo okutwesika mutuleke tukole nga bwe tukoze eki nga bwe twagadde naye wano naffe tusobola obalondoola ne tuboostinga efficiency ne effectiveness eyaki eya district okitegedde nakasemberayo ddala mwami Odongo I applaud you so much yes twetaaga abantu ngaabo alemera ku kintu ekyamazima na buli kimu newankubadde naye omukyala we mukali akakiiko yafuna omuti omulimu naye twetaaga abantu abo ab'omuzinzi alaba ekintu ekiyamba ki district
abantu baffe nabo babawadde emirimu ssente z'abakozi abo bennyini abali ku kakiiko zigenda kubaza mu district omusolo guddawa neero okusinga wo hiringa bali eri ate n'obasasula ng'era ssente zisigadde zikola ki zifuluma n'olwekyo mbakubiriza akakiiko kaffe akalungi akajja tukole ebintu mu bwesimbu tubeere ne integrity tukole merit based appointment okitegedde togamba nti mwana waani simanyi mukyala waani simanyi kino ki tuleete abantu abagenda okuyimusa ekitundu kyaffe era n'abaana baffe bakulaakulane webale nnyo mwami Ssemakula nga tuwunzika lwaki ebiseera ebisinga ebirowoozo bitulowooza nti byankizo bisobola okutwala ekitundu mu maaso biweebwa nnyo ekitiibwa ng'obudde bugenze ebimu ku bituukiddwako abantu bajja beemulugunyako abatunuzi b'ensonga bye baawabulanga kino lwaki tekikoleddwa ate tugenza olaba nga ku nkomerera bye bikoleddwa tekifiiriza mulonzi Sarah annyonnyodde ensonga enkulu ate nga y'amaanyi ddala obuzibu bulimu ku mulonzi n'oyo gwasindika okujja gwakwasa obuyinza n'abantu abalala ab'enkiza abandi badde beenyigira mu by'obukulembeze mu bitundu eby'enjawulo kakati obuzibu bwetusanga nti omulonzi owa wansi olw'okuba tali empowered tazimbiddwa bulungi alonda omukulembeze kubanga omukulembeze bw'awulira enduulu agenda n'adduukirira enduulu ekiro onaagamba nti oyo waffe ow'okukyalo mamulonda olw'okuba nti alina akasente asobola okugula omwenge ku kitundu nekibeera nti amuguliridde amuwadde aguze omwenge gwa 10 n'amulonda ekirala nti baba beesimbawo mu bukulembeze qualities zaabwe ziri zitya osanga omuntu nga talina busobozi bwonna naye ng'alina ssente ate ssente ezo oluusi nga tazifunye mu makubo matuufu kati n'aba nga asobola okugulira abalonzi ne bamulonda ne bamusindika ku disitulikiti bw'atuuka ku disitulikiti ekibeerawo nti takulembeza nsonga z'abantu ba bulijjo zebeetaaga kubanga abantu yabasasula era abazze kukola ssente ku disitulikiti awo wetusinziira wewava kugamba obuzibu obusookera obukulu so nga twogera ebintu bino ne tusembyayo abantu abalina enkizi akugamba abategeevu obulungi okuba nti baganya okwenyigira mu byobufuzi ne bagamba nti birekere bali abantu abalala buli kosanga kugamba nti munaye ebyobufuzi byayonooneka bibinyo nze nabivaamu okuva edda abantu battiŋŋaana bakola kye byonna bibaddewo naye nga tetufuddeeyo abantu abategeevu tebafuddeeyo okwenyigira mu byabufuzi bino bigenda mu maaso okuba nti emirimu tulonda abantu abanafu ebiri ku madistrict oba mu departments za gavumenti endala kibanga tezikoze tezikoledda olwaleero nze nkugamba nti bane tuli mu kibuga kino ekiyitibwa Mukono naye njagala okitambulemu olabe enguudo eziri mu Mukono simanyi oba bukulembeze n'ekikulu kiraga nti waliwo gaapu mu bukulembeze enguudo ziri mu mbeera embi gaapu ejeetyanga abakulembeze ebifo byonna bijjudde gaapu lwaki njagala nkugambe nti waliwo gaapu mu kulonda kuli ekisanja ekiwedde ekyo nkiddamu kubanga ekyo kyonna kiraba era nkiteekako emphasis nti waliwo meeya gwe baayitanga kagimu yali wa DP olwamulonda mu buyinza bw'ati ne tutandika okulaba enguudo nga ziri mu ezeetodde naggulawo luli naye ekisanja kino ekizzeeko eky'emyaka gino gitulimu bannange emyaka twakugendako emyaka giringanga 3 enguudo ziri mu mbeera embi ate nga obukulembeze obuli mu system olwaleero bwa nuupu kitegeeza ki bwa nuupu kitegeeza nti ekibiina ekironze ekirina abakulembeze mu kitundu ekyo kirina okuvaayo okubuuza okulaba nti abakulembeze baakyo abava mu kibiina ekyo nti bakoze otherwise local governments zirina ekintu kyezeekwasa ekyensimbi ze bakuŋŋaanya okusooka okuddayo eri waggulu ziwaawo okudda zikomawo mu musolesole ne zikomawo mu butono omuntu wa wansi wa bulijjo abuuza tetuufuuke kiiso kya mbuzi omuntu wa wansi wa bulijjo abuuza nti kagimu yazijjanga yatolanga mu nsawo ye kagimu yazijjanga yatolanga mu nsawo ye kati ki ekiyinza okuba nga kakati abakulembeze abaliwo balina okubenchmarkinga okufaayo okumanya nti bali abalala bakola oba abakola mu bitundu ebyenjawulo bakola batya sente bazifuna batya era bazikozesa batya tetuwudde n'emabega ebintu ebibaawo nga bagamba nti disitulikiti bweti ne bweti yazizaayo bilioni 5 ebyo byebituli bye tulina okugezaako okuziba nga bannayuganda bannamukono okulaba nti saavisi abantu bafuna saavisi ze beetaaga naye ng'ekyo tekikoleddwa ebyo birina okufaayo okulaba nti abakulembeze avudde mu biina byayo bakola otherwise you will get shocked mu kulonda okujja nga abakulembeze ebibiina ebimu nga bimegeddwa kubanga abakulembeze baayo balemeddwa okukola ki okukola awe tulaga njagadde nnyo submission yeeyo kagimu yazijja webale nnyo twalaba wano mu kufiirwa olumu decentralization General Katumba wamala lumu yajja wano mu kufa okumu mu kufiirwa okumu mu njogera ye yatulaga nti sente zibadde zijja okitegedde naye teziri utilized okitegedde
waliwo emyala gimu saagala ogyogerako simanyi gyalweza okitegedde simanyi gyawa nga sente zajja bannansi bakuno beesodda sente ne bakola naye nga ate ne kanso nayo yayisaki budget sente ziraga wamu abatali balyake zibulankanira waawo okitegedde that is one. Two, tukyogedde wano obwedda abakulembeze betuyina tulabe wano kanso yaffe nga akatandika wano Mukono buli we yatuulanga nga tuswala buli we yatuulanga nga tuswala kyali kyo tulaga ki nti bakibogwe first of all. Secondly, nupu tevuddeyo ku luno kubanga erina majority mu central bw'obeera nabo abakulembeze bwe batyo nga bakajja mu ntebe empower them okitegedde somesa nze oli abakyala bajjanga ne bantuukirira ne mbagamba bwe muweera 10 nja kujja mbakole eki mbasomese afunye ekifo ali mu council okitegedde for example nga abagoma mba applaudinga bambita ne bangamba tuzze how do we speak in council okitegedde moving antya motion how do I debate okitegedde ne mbagamba kati kino this is the procedure this is where nanonya n'ekibiina kiramba on it nejja nemba bu handbook nemba kola ki nemba wa ekyo nopu tekikoze yamanya efunya abakulembeze bayiweevu they are incompetent nete adinze value okitegedde ku bakulembeze bano te asesinze singa nutu etumayo abantu baabwe nga kooti zigenda okola ki okutuula n'abeera mu kooti ne bakola mu council okitegedde mu council zaabwe eyo omuntu n'atuula n'agamba wano mwayogedde bulungi kano ke kabuzeemu okitegedde kano ke mulina okutwala mu maaso kubanga zino council zaabwe ne babawa ne ku maki ne ku magezi naye council zirwana ne ziddayo emiggo okitegedde buli kimu so abakulembeze be banagenda nga bali bwe batyo bali the Alliance for National Transformation abakulembeze baffe twabawa 3 weeks ne tubatwala mu kifo ekikusifu ne tubasomesa ne tuba empowering yonna gye bali bakoze bulungi era ba addize ku councils zaabwe ebyo bibadde bikola bulungi. Okay, webale nnyo webale ddala gumunaffe abadde atulaba ku Kyaggwe TV. Endowooza tutuuse ku nkomerero eya program ey'olunaku olwaleero. Nze Nga Bwe Ndaba, nze Richard Ssentaayi muzzukulu w'Eriasaf nsibuka Nakasongola tuli wano ku Deira Hotel tusinzidde okubanga tukakalabya egyaleero ebyokunywa n'ebyokulya weebiri kifo kisanyufu bulungi nnyo osobola okujja n'obanga owummuzaamu obulamu bwo. Mwami John Ssemakula y'omu ku be tubadde nabo abawali ku ssettendekero owa UCU badde ne mukyala Sarah Nakintu munnabyabufuzi mutunuulizi wa nsonga Alliance for National Transformation akalulu akawedde yavuganya ku kifo eky'omubaka omukyala wangamba kujja ku municipality kuno nakajja nzija banange municipality mundabire ddala wajja ku Mwami John gwe tolinawo olabawo oyinza kuyiikiriza owange nze kanjira ndabire kale tutambudde bwetyo n'ebyolunaku olwaliro tuddamu okusinkana ku Sunday ya Sabbiiti ejja wetyo wetugenze Ssaabasajja Kabaka awangaale. Do you have a business trip, a study tour, a vacation, or intentions of enjoying the unique tourism sites? We introduce to you Buvuma Palm Resort in Buvuma Islands, a unique place to be for all your accommodation needs with spacious cottages, well suited in a good environment, overlooking a serene ecosystem with a rare view of Lake Victoria right from your bedroom. While at Buvuma Palm Resort, you will be treated to free sights and sounds from different bird species, monkeys, and a magnificent view of attractive rocks, palm oil plantations, boat cruises, forest walk, bicycle riding, among others. Buvuma Palm Resort has first-class conference facilities with a unique taste of foods prepared by experienced chefs. It is located in Buvuma district on the main island near the district headquarters. It also boasts of a helicopter landing pad and a playground. On your way to Buvuma Palm Resort, it's just 88 kilometers from Kampala city center to Chiindi landing site, and it's 30 minutes travel in a boat to Buvuma. You are welcome as you take the best experience of traveling on the waters of Lake Victoria with the available sailing means with either passenger boats or the magnificent modern ferry, the MV Palm. Buvuma Palm Resort has so far been a dear destination for dignitaries, including prime ministers, ministers, parliamentary committees, but above all, the Katikiro of Buganda, Charles Peter Mayiga. Abantu ba Buganda na ba Uganda bajjeko Buvuma bawummuleko. Waliyo hoteri ng'eno Palm Resort. Bintu bya mulembe.
Oli muzadde ng'okyalemereddwa ku ssomero ki mw'oyinza otwala omwana wo omwaka guno? Nsonga ki ekyakulemesezza? School fees bakusabye nnyingi? Olugendo lunene ng'ebyentambula bikyakalubye? Nandi ky'onoonya essomero erinaalabirira obulungi omwana wo? Okuviira ddala ku by'okusoma mu kibiina, okuzannya n'okutumbula ebitone, ekyokuddamu si kirala. Ly'essomero lya Prudence Junior School, Empoma Mukono, lisangibwa ku luguudo oluva e Mukono okudda e Kayunga, nga wakayitako mu katawuni k'Ekisowera opposite n'Empoma Girls School. Prudence Junior School liri mu kifo kigazi bulungi era ekisirifu, ate nga lirina abasomesa abakugu ddala, ebyokwerinda ku ssomero biri gguluggulu, ebyentambula babikolako anti emmotoka ezitambuza abaana weeziri. Essomero lya ddene boarding nga mu kaseera kano okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero. Liwandiisa abayizi okuva ku daycare, nursery paka ku P7. Ebisale birungi ddala ng'abaana abava ewaka basasula emitwalo 3 gokka, ng'ate bo ab'ekisulo basasula emitwalo 6 gyokka. Abaana balya bulungi ne bakeera ku ssomero nga basanyufu. Bw'ayagala okuwandiisa omwana n'okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 noti 1 29 92 38 oba noti 773 noti 62 21. Prudence Junior School, tuwa omwana wo tumusomese, togenda kwejjusa. Our dear parents, thank you for paying us school fees, and we still need your support because education is the key. May God bless you